Twebaza Katonda yatuwa abaana abatalina baana mugende muweeke ejjinja kubanga sijja kubasabira nnyo nakwegayira nnyo Mukama muganye kuwasa buli omu alina omukazi gwasobola naye kibaganye kwesiba ku biki kwesiba mu batali bammwe njagala omukazi afaanana bw'ati njagala kati nganze wa P5 second term njagala omukazi alina diguli yaki twagamba nti omusomesa omutuufu yasobola okuwa obusomesa ki obudde so twakoma era nimbaga nti mu butuufu omusomesa omutuufu asaana abeere ng'alina ennaku ezimanyiddwa era ng'alina ebiseera ebimanyiddwa era nze nyina amagezi agange genkozesa nze mu busomesa obwange nze Katonda nze yampa ennaku 6 olw'Essande n'alunzijako kati ebiseera ebisinga mujja ne musanga obuzibu nti naddala society mutajegendereza eri fane ayinza okulaba kati nze omuntu ayinza okundaba ku social media n'amanya nti olw'Essande lwembeera wano ate n'ayagala mpite ku mukolo gwe njogerereko ate ku lwa Ssande era essaawa nga zino n'andaba wano n'akola omukolo ku Ssande n'ampita billahi mubeere serious kyekiri kye nabagamba ne munyiigira nti mmwe munenya b'amaseeka obutakola naye nga mmwe koozi ne muyita ku Mande kwakiika ku Lwokubiri najja ku Shukuru ey'okuva e Makka ku Lwokusatu n'agenda ku Shukuru okuyingira ennyumba ku Lwokuna n'agenda okulisaayo abava mu umura ku Lwokutaano ntegerekese n'agenda ku Buruda oba ku Lwokuna ku Buruda ku Lwomukaaga n'abeera ku Mawuledi ku Ssande agenze kunnika baseeka tibayagala kukola awuzu billah banaakola ddi nga mu mbengeegi nze to that extent kati bamaseeka mbeere ng'abasomesa abasinga ti puliizi olunaku luno togenda kundaba sijja kusobola era bwe banaakitegeera nti ezo ennaku temubeerawo era emikolo gyabwe bajja gifiitinga mu nnaku ze mukola ki era bano ekibakoze emikolo ku weekend kumanya nti abantu tebakola ki tebakola namwe abanamanya nti ku Ssande seeka gundi tabeerawo nga oli bw'aba akimanyi nti lw'oteeka okuwoowa muwala we gojjo era yatukyusa olunaku seeka wange tabeerawo ku olwo kati beera ne principles nze era namwe omuntu awaanya nnyo jangusa ng'okimanyi mbeera wano ku Ssande tukwagala tufisanga mbeera wano gwe naawe ondabidde wano n'ali eri andabidde wano bwe mugamba nti waliwo seeka wano yansana seeka ono yagala nabo tebajja kubeererawo mu biki nedda mbeere ne principles ne banno bazimanye nti ekyo bambi yo takikola ekyo muleke kati buli lwobeera principle entuufu ate bajja kwagala oluvannyuma kubanga era eno byokola nabyo biba bibakola ki bibagasa kati temubeeramu bwa selfish tebakwagwa okoze omukolo baseeka bonna bayimirire tebasomesa dalasa zonna zibeerawo kubanga eraga bajje ku mukolo gwo no mbeere ne principles kati omusomesa omutuufu aga nti nedda ekyo sijja kukisobola olunaku olwo sibeerawo olunaku olwo nkola kino oba jjangu ofacilitate ng'abaana bange nti olunaku mbeera ku ssomero sivaayo kati olwakumanya nti lwoba ekitegeeza otegeera noli lwakusanga ng'akutwala olwo tujja kufuuka nga amanyi abakyala ekibaleetera obuzibu bambi kisa buli amugambako nkwagala n'amusaasira bambi anneegayiridde kanzikirize nokkiriza oba oli alaga ndi bubi mukyala nga yagenda nokkiriza bwe bamala okukkiriza abakazi abasajja 10 nga bakuyita malaaya naye nga buli azazze in the name omuyambe azze na linnya lyakusaba buyambi nyamba ndi bubi kali abo bw'omala okubayamba ne bawera wallahi nga bakujjako n'erinnya lyo erya Saara nga bali kujjako nga bako lya malaaya naye nga buli eyazze sinyage malaaya gwe nkwagala nedda aga oli mulungi nnyo bambi oli musajjakazi wampisa nyamba ajja mu linnya lyaki lyakusaba buyambi ku nkomero bamala okufuna obuyambi bwonna ne bakkiriziganya nti obuyambi twabufunye ffenna nga bakuvuma nti oli malaaya mwegendereze kati ne baseeka bwe mubakola ne mbayita ku mikolo baga nti oyo womugambira n'omugamba leero ajja kujja talina byakola nti agundi ali bize akola kyennaku zino nti ali bize akola ki tali bize no era nze nsikira nnyo abantu bagenda bankubira essimu saawa 6 saawa 7 zokkola malina kyenkubuuza nga ati saawa nonkola sekati bya ddiini
aliwo yanga nti kyengenda okubuuza kya ddiini mugamba byenkola bya ddiini nnyo okusinga kyogenda okumbuuza. So that I don't understand. How do you understand Islam? Nze omuntu bwanjagala okunfuna ku simu between saawa 10 mpaka 11. After that please nja kuba n'okugijjaako njijjeeko 10 ku makya at least mba nkyayina essimu. After that why do I handle phone? Bwe mbanga siina budde tebumala ningula n'obwabalala. Kati bwe kwakyo oyagala nkuguza obwange nga ze bwange bwali tebumala nze kennyini. Buli lunaku ngulayo obudde bw'omuntu. Naye tontawanya mba nkola. Simu muziviiku. So kakati back at the point, baseeka mbeere neki abasomesa mwenna. Era omusomesa gwe teweeyonoono oli bwajja n'akujja kusomera essaawa ez'okkola n'akubbayo n'akutwala ku liri obeeko nekyomukolera ate oyo tayinza kuwaayo mulimu kubanga amanyi also others bajja kubbayo. Takwesiga kiringa mukazi gojje mu maka teri ayinza kumwesiga. Teri mukazi goyinza kujja mu maka n'omwesiga. Era abakazi abo bonna kyolana baga abakazi temugezaako newoyenda nga oli mu bufumbo. Toyenda wonna wonna naye ate mu bufumbo tokikolanga. Oyo tayinza kukuwasa ne balone bwafu olwaleero kubanga akutegedde nti oluso ojja kwenda kubalala. Naye omukazi omufumbo abantu babaagala nnyo okubendako kubanga balayisi. Tomusuza, totambula naye, togende waabwe nga muko, tomulwaza. Kwegamba walayisi nnyo nga mmere yalumbe n'ataakabira mufwalya. Era mwegenderezemu abakyala. Good enough you are not here. Naye bwe bityo bitambula. So kati omusomesa alina okubeera nga ki? Nga ekirala kyenjagala okwogera ku musomesa. Bagala musomesa ajja tutwalira obudde naye Mungu yamanyi. Omusomesa omutuufu alina okubeera nga kyasomesa akyagala ng'omulimu mu busomesa. Bantu bangi tuli mu busomesa nga twagendayo lwakubulwa ng'ebirala byatulemerera. Ogenda okusoma koosi yokka bingi bimala kutulemerera. Ate bwe tumala ogisoma era okubugendamu bwo bwennyini ebirala bimala kukola ki? Kati n'olaba ng'ali mu busomesa ng'atudde ku mpiso. Ponti yange tegerekese nga muli tabwagala. Kati omuntu akola ekintu nga takyenyumiririzaamu takyagala tayinza kubeera perfect mu kyo. Nga si passion ye. Atuusa luwalo. Mubitegedde ndoza mubitegedde byangu mubitegedde n'agenda. So omusomesa omutuufu ateekwa okubeera nga obusomesa abulina mu ki? Ku mutima kule. Kwanga omusomesa olina abala kye batalina okubanga oshapinga amagezi ga coming generation. Eggwanga lyonna liri ku ggwe. Era otutegeeza nti eggwanga lyonna lifudde eryo essomero ligenda tubbulwa mwe muli baminisita babyenfuna mwe muli abyabamasajja byonna gavumenti yonna ogirina. Era bw'obeera ku ssomero manya nti eggwanga lyonna gw'olirina kyoyagala kibeere enkya mu ggwanga kyoteeka mu baana. Kubanga muyinza okuvamu omwana nga president nga yagenda okuimplementinga amateeka g'ensi yonna nga tumwetaaga naye abeera omusajja. Gwetolaba mu Amerika, gwetolaba nti mu Amerika bwe tugamba the president gwe tubategeeza mu mateeka gonna, mateeka g'okwogera mu nsi endala baga the president baba bategeeza wa Amerika. And president of Kenya ne the president nga bw'olaba nti ly'eggwanga eritabeera shi libeera hi. Abaluzungu baliwa nze sindiwa P5 segendamu nakoma munairo English course jinabani chemba mbayita banjigirize nonya irimu. Amerika tetugiyita shi bagiyita hi. No, eggwanga okuliyita shi others were down.
Ssekkadde simaje tebaliyita shit kubanga abantu kubanga kubeera shit ekitegeeza nti kuba kati okugiyita shit abamu bakazi abamu basajja no kwaba bakimanyi omusajja ewe waggulu kati Amerika tebagiyita shit tekikolebwa mukwano gwange bagiyita he mu nsi yonna yekka nga bonna baga nti queen ye muntu azzeeko ba king awa Bungereza yatambula mu nsi nga talina passport ekitiibwa kye passport kiki kibalumako ki awuliriza wano nti waliwo amusinga kukumanya naye seeka naawe queen tabeera na passport ye ekitiibwa kye yebeera passport What touch money? I never saw me sang and Nanka geography. Katoli mountain in Nini. Oh, well, some mountain is not a summer queen into mountain. Why in a mountain, Joalekayo? Katibaga to the point. Oh, you know, Kuberanga, where Bokutabo, Chimina Choso, Pithiro, Pifo, Manantolina, President Mali. Prime Minister mwali bonnabaliomo sengeri ensi yonna eggwawo gwe n'osigaza bano ekitegeeza ensi bagenda gikola kati you have to make sure nti kyokola okyagala wali olabyeko mpagi ng'alanga omupiira agonda gyobera nti agonda walamulako mpagi ng'alanga omupiira wallahi nza okuloza nti taliimu ggumba engeri gyagusoma senga bwasoma Kurani kubanga abeera agumanyi hifdhan wa tajwida mpaji bw'abalanga omupiira agumanyi kwegamba bwe bakula abamanyi wali akatonyezeewa agadala kusoma noberanga njobera yali kuki kati passion buli muntu yenna kyalina okukola kyobalanza bagaa bwe mba njogera ku sente nebbuguma wallahi simanya gye liva I love the money kwegamba I love the money to the extent bwenzogerako mba njagala at least bwe mba ngenda kusala nga ntawaza amazzi naali agadde senga ina obusobozi bwe mba ngenda kwogera ku ssente ntawaze mazzi ga Zamzam. It's money. It's money. It's money. Bino byonna bifa without money. Sina ibada gwomujukiremu Tarikh ibn Asakir. Tarikh ibn Asakir mu Israiliyat za Wahab mutabani wa Munabbah musajja ali asinga okukola ibada ku mulembe gwa Moses sente ya Mega mulembe gwa Musa alayhi salam sente za mu Mega sente za kola ki la ate ali Karuna ali asinga okukola ibada ngambye omusajja yali asinga okukola ibada esente za Mega mulembe gwa Musa alayhi salam byalekawo muganda we Abaisirairi bateekawo omuti ne batandika okugusinza ntegerekesa ne basinza omuti seeko omu ne kimulumalira abantu baleka okusinza Allah basinza muti imani nejjula naye nga buli lwegenda waggulu obwavu budda wakati awo buli lwesituka bwete ng'obwavu nabwo busembera manyi obwavu buli obugenda mu kitundu n'obwononefu bugatondeka obwavu n'obwononefu birongo ate nyizo ga si birongo kiri kimu era Imam Sufyan Thawri yaga nti obwavu bwe bugenda mu kitundu bugamba obuwakanyi nti ngoberera ati nze Ssekkadde ngamba nti obwavu bwe bugenda mu kitundu tebugamba buwakanyi ngoberera wabula obwavu bwe buwakanyi tewabeerawo obwavu eddiini neebeerawo sikubye nnyo sinnakuba mwaŋŋamba kukuba komawa njagala nkuule omusajja bwe yalaba nga basinza omuti imaani neekola ki imaani neerinnya enkomerero ng'akwata embazza gyagwase kyafa ekituufu ng'akwata embazza gyaguteme sitaani najja yagira mu kifaananyi kya muntu n'agamba omuti gw'abantu guleke nti omuti guno bagusinza mu kifo kya Katonda yabatonda ne musinza omuti n'aleeta aya n'aleeta hadisi n'aleeta imaani yonna naye nga imaani without what? Imaani without money.
enkomerero bayisiŋŋanya ebigambo ne basalawo bakwatagane balwane omusajja ne ibirisa. Omusajja nani? Ibirisa ali mu kifaananyi kya musajja. Omusajja n'akuba ibirisa ekigo n'amutuula nako n'amugamba gwe nkujoga kulwaki onjoga nti nkujoga lilla busungu bunnuma okubanga musinza ki? Musinza omuti. N'alowooza nti amumeze n'agenda. Era enkomerero nadda emirundi emeka? 3. Ng'era batuuka ku nsonga ya muti nga balwana ng'omusajja amegani ng'amega ibirisa. Kutuusa bwe yamugamba naye musajja gwonkubye nnyo emirundi 3 nkuba olw'omuti. Omuti guno ku lwaki toguvaako? Kati kankuwa eddinaari 2 otuleke ffe n'omuti gwaffe naawe osaalire ewuwo. Dinaari 2 ntiye, dinaari 2 ntiye. N'agenda bwe yeebaka yagenda okuzuuka nga ziri wansi wa piro. Emirundi emeka? Ogwokuna ibirisa tiyazireeta. Na omusajja n'anyiiga nnyina kati ogutema ate musinza naki? N'amaanyi omusajja oyo yamanya alwana na muntu. N'agenda n'ajjayo embazi yagenda agutema. Ibirisa n'amukwata n'amukuba oluyina akagalo kamu n'agwa wansi. Ibirisa n'amutuulako. Ekifuba ne kizimba ekyoli gwe batuddeko alaba afa. N'amugamba nti oli musajja kikaaki? Duli bulijjo nze nkukuba kati onkubisiza akagalo. N'amugamba nti bulijjo nkuba wali ojja kulwana, wali olwanirira Allah. Oyagala tusinze Allah ntutema muti. Kati ozze okunkuba ozze okulwana nange ng'olwanirira dinaari 2. Nenkuwangula. Sente kangeneze no